mubadde n'omuze ogw'okunyanga ku bantu ogwo nagwo muguleke. Mubadde n'omuze ogw'okujoganga ogwo nagwo muguleke. You are panicking. I see. Can I say the usage kulu? Nga ntegedde ndi mwe nyini mugudde. You have been defeated. Why do I attack Bobi Wine? Tell me. Nga mazo kitegeera. Nti bano bali mukubega mu Bobi Wine ne bamutwala ekiro. Bali mukubega ira mu kalobongo ya ne bamwe million 4.5. How can I defeat work with you? Nange wakinze sino nyakuba lintwala wa Bobi Wine. Hey, nenkola memorandum of understanding. Munnangi ndi kabujjanga. Mubadde n'omuze okujoga ababakoledde. Ogwo nagwo muguleke. Mubadde n'omuze ogw'okusokolenda. Ogwo nagwo muguleke. Enale Bobi Wine to organize erale. Tekimwetagisa. Basi za nalweyiso amafuta biki. Tenti biki. Ye magnet. Do you know how much money would Museveni use if he had to traverse the country? Of course, a lot of money. Does Bobi Wine have this money? No. Yegwe bakanyugira nkoko bakanyugira nti kakati sente ko baziwa oyo tolwana naye. No. Oyinza okunsanga kati tugenda kati enale mwegenda kufuna abajogerera. Alamusiza nnyo manaje musinziro kubanga mutulaba mwebale nnyo kutuwagira. Yenze Saalongo Kanka Kapita ndine mutabani wa Mole n'amatovu Mirundi Joseph Tamale Mirundi nenga sinaba kutandika kansooke mbawe eddiiru etambula. Nyine ettaka liwezaako obugazi bwa yiika 3 y'entunda. Ettaka lino liri Busunju mwerosi wano yitibwa Namigavu era nga bw'otuukawo mu Namigavu ettaka oba olirengera nako. Bw'ova ku main road ya Hoima Busunju kiri Hoima road okuva abatamanyiye Busunju bw'oveeka kiri mu town oyitawe na Mayumbe town eddako bagiyita Busunju. Kakati Namigavu ettaka lirina ekkuba eddungi. Tolina gy'ogenda kufuna ttaka nga lino ate byonna nze mbimala ttaka lya kyapa. Bw'obanga ovuga mmotoka bw'olituukako emmotoka ogivugira ddala kuba lirina ekkuba eririmu obulungi emmotoka ogipaakingira ddala mu ttaka mwennyini. Kakati munkubire ku ssimu koppe ennamba y'essimu eyo gikube. Ettaka liwezaako obugazi bwa yiikaazi 3 ate era okuva Hoima road ekkubo lirime bulungi oba olengerawo. Bw'obanga tolina mu mmotoka osobola okutambuzaawo ebigere n'otuuka ku ttaka eddakiika 2 oba 3 oba otuuse mu ttaka mwennyini okuva ku koolaasi owa Hoima road. Kati mukube ku nnamba y'essimu eyange byonna nze mbimala saagala mwetooloole byonna kijja kubanga kiggwa. Kyenjagala kyokka nkulabeko kabanga li olunaku lumu ng'okikanga batteko ng'embuzi ennume. Serious short term. Ankubye okuva mu state house. Nekati okulwana kwa bano. Sikwe kuleetera Bobi Wine y'okuweza nawe. Yes, yakitegedde bawedde. Yabategedde tebalina. Unless Museveni gets a new plan. Oba mukozi n'amweveiringa n'ajja. Omwana abakubi. Omwana abakubi ddala anti mugyeyo sente. Omwana akitegedde. Tikane go to kneel before his wife. Mutidde. Mugenda wa Lubongo ya mukazi we ne muwa million 4.5. Nemuyita mukazi wa Bobi Wine ne muwa sente. What does it mean? You are panicking. I see. Can I say the usage kulu? Nga ntegedde ndi mwe nyini mugudde. You have been defeated. Why do I attack Bobi Wine? Tell me. Nga mazo kitegeera. Nti bano bali mukubega ira mu Bobi Wine ne bamutwala ekiro. Bali mukubega ira mu kalobongo ya ne bamwe million 4.5. How can I work with you? Nange wakinze sino nyakuba lintwala wa Bobi Wine. Hey, nenkola memorandum of understanding. Munnangi ndi kabujjanga ndeka. Ojanga mu power. I reduce my attacks. I see. Obanga gwe n'obugagga bwonna bw'olina n'obugagga bwe bakuwadde n'obugagga bw'ofunye oyita mu kalobongo ya. Nti if I know to the medical doctor, the head of the hospital has decided to go to consult a witch doctor. If I'm a patient, I have received credible information. No, the head of this hospital has decided to consult a witch doctor over COVID. Nsonga. Oyinza okunsanga kati tugenda kati enale mwegenda kufuna abajogerera mugenda kufuna ono hajati. Naye abalala bonna abategedde timumumaze kakati mwe mumaze genda mumugenze wa Bobi Wine
ffe tusigale nammwe abayina buli kamu abajja temuyina kantu mumugenzi wa Bobi Wine Musekiwalinga future Musekiwalinga their future ffe tukube Bobi Wine. Is it wise now to attack Bobi Wine? No. Nga bano baddusa bannannyini abagagga abayitirivu be bakuba Museveni kati ne Museveni alabye ennaku. That's what happens. Nze mbagamba nti omuntu alidde mu gavumenti fe abatanalya ffe tubadde tumukolera pakalekiwala natukanyuka ku majirikiti ng'embwa naffe ne tugenda kubanga politics is eating nkiriddemu kyemyaka 10 nfunye eki ensi yonna newe babusuubuzi sina kyenfunye mbuddukamu. Yes, what have I gained in the last 10 years? Nafuna ki mu State House bankubira ki? Yankubira kyangu be ampanikako munne wakola M.i.S.O gatonyo bezumushira amazi M.i.S.O gatumiriya sente neka paka sajjako bakajja mu presidential office baka muyanja kugenda ekyo nekigamba muzeyi jagala kubuuza Bobi Wine buli gyalaga tebakyakuba migo amaje gabeerawo awo poliisi abayene nebazanyira ku mupoliisi tava mu mbeera. You know what it means? It means that the perpetrators of violence has not been Bobi Wine and his people. Yes. Bulijjo mubawayiriza abajozi enanga ye mujozi. And do you know what it means? Twalina case in London. We had a case. Nasoma gundi intelligence. Omusajja yali tasasula utilities zonna ng'ayina embwazi. Azze okuleeta demand ya post office embwa zimuluma azze wa water embwa zimuluma ow'amasannyalaze embwa zimuluma kakati mu mateeka agafuga embwa the first bite is free. Tebakwata embwa bw'eruma ogusooka tebakuvunaana. The first bite is free. Kakati ng'embwa ziruma abantu abazze okukola ki okuleeta okusasula bills. Ekisajja ekyo bakyatuta kakati ne baleeta omusajja omugezi nga Mirundi n'abagamba nti embwa zikola zitya ziziruma buli muntu n'ayambala ebigoyi embwa nga tesobola muluma n'agenda mu maka g'omusajja n'amubuuza ne boogera bulungi ne bakola ki naye zamuluma naye ng'ebigoye biki nga bikutte bulungi teziyitamu. Kati omusajja ne yeetegereza omusajja oyo ng'embwa ayina sayini gyazikolera okuluma n'abagamba mujjewo omusajja oyo embwa bazigguze tezaaluma bantu. In absence of the man who was giving them signals instructions tezaaluma muntu. And it was concluded ti omusajja ono yalagira embwa zikoleki zirume abalese bills ayina sayini ye gyazikolera bwe gyotalaba buli alese demand nga zibatwala emisinde buli alese demand nga zibatwala emisinde. Kati to apply this in absence of a violent police force, in absence of riot police, in absence of vigilantes by government, Bobi Wine can address a peaceful rally. Yes. And this will apply in the future. That if means it was an experiment, it has proven. Are you going to beat up people again? No. It has exonerated exaggerated intelligence. They would plant violent people. Group yani. Ya Bobi Wine. Exaggerated intelligence and privileged wealth. The only person I know who is intelligent in Uganda is Mwenda. Mwenda is naturally intelligent. Unajuka bujozi bantu na kuogera mu batamanyi. Bali ko misimirized. Eriyo course expiring courses. Ziri wakati. Mismerized. Yes, you are mismerized. You are not informed. I see. Nyamwe highly intelligent man. Highly intelligent. Banyondo pom twene ngwasa. Kasozanyira ku intelligence ya. I'm a highly intelligent man, very arrogant, and I know my status.
Trump if you undervalue me nonganti amwana ndibayize sigendayo ndiyayo kasimu kambuze mzee akati kitegedde do you see continuity of this trend Bobi Wine ulija agende banamala egwanga ngali bwatyo Bobi Wine ali bwati he leaves a trail of which can intimidate NRM people nchaba nene bano bamaze okuyita mu Bobi Wine ne bayita mu Walubongoya ne bamuwa sente and it has been revealed kakati kitegeeza NRM cadres they are demoralized. Two, if it is true that the incoming president is Bobi Wine and the politics is perception and is not reverse, what will they do? NRM bagenda kusirika. Three, Bobi Wine to organize a rally tekimwetagisa basizana lweyiso amafuta biki tenti biki ye magnet. Do you know how much money would Museveni use if he had to traverse the country? Of course, a lot of money. Does Bobi Wine have this money? No. Yegwe bakanyugira koko bakanyugira kakati sente kubaziwa oyo tolwana naye. No. He's a kemi. Ladies on naye zirwanyisa nazi apologize to who? Zalimirawo. Kana kayina empali akayusisi bali benga bakasiza omuntu. Baliona kavuka akayina olunagisi. Mirundi fetu munonya. Goyizo okubigala bade tumunonya. Zekete akayina olunagisi. Kati kitegeeza Mirundi tolwana naye. Mirundi si anonya TVs. Mirundi si anonya interviews. Mirundi bamunonya buki? Unonya. Nitutula kugondi ku kiralo kyange. Kiralo ngabo ngali akedde wa munni. Enze nakedde wa. Nzemba sasula. People are learning to me. Sinzemba sasula. Ebye dalebo byagula. Wena lemo tayiza kutuza press conference nga tayina mitwalo 10. Tayina. Twali wena lemo yinza kutuza press conference nga tayina yo mitwalo 10 gya kuwaba amawulire. Tebayinza kutuza meeting yonna mu media center nga minister talese. The road ninga Bobi Wine. Double. Mzee I want an interview. Yes. Mzee I want an interview. Why? My interviews create money. Yes. Tosobola kunwanyisa. The high kunwanyisa nompangula. Toyiza kunwanyisa. Ate sizibali yako. Do I tax you? No. I don't tax you. If I can create millionaires, chinyamba. Mazima. My role is to market my ideas. Mbalaba n'okubala okujjako n'ajoga ennyo ajoga. Banne bonna bakalugire bamugandi. That man is highly intelligent. Banne bamugamba waliwo ono ka muntu. That man helped us to fight other people. Yo Museveni yalowooza mbu nja kukomawo nve kujirikiti nkomewo mukolere. You must be in the media center. Abo abaana. I decided to go home. We have suffered, yes, but there is no government that will take a power that will not give me a job. My role is to preserve myself. Naye sikunyikirizibwa. Sikukolera muwanda weya za muntu. Myayino. Museveni cannot like me more than his son-in-law who sleeps with his daughter. Mazima. Yes. Kituufu. Naye mbagamba nti omukazi bw'aba yali akwagala n'afumbira omusajja akubbirayo emmere. Ekituufu. Ngali girlfriend we, boyfriend we. Museveni yali kutekwa. Naye buli sente gyaleeta ono n'agitwala. I must use his money for my ngampamayo. Buli kyagenda yonna nga nnyayo. Buli projekiti gyakola yonna ne sente zange nga nginyamu. Buli projekiti gy'ejja okukola nga nginyamu. Kuba namulaga emmandwa yemu paka lwanakakana. Paka omulenzi oyo lwanakakana n'ata sente zange. Yes. Mpulira. Even providing security for me. They have their car power. I sustain it by yazijjawo. Omukulu yazijjawo n'agoba kadaga n'agoba nakyo. I have all the recording. I see. Bamuwa sente. Professor namuga nti abo abakazi bakulu. Naye bwe tuli ku ebizindalo bino oba aliyitira wange adduka. Kati okubya ebizindalo bino. Recording is tumuyinako. Netuzikuba. Oli mulaba nga adduka nga yeeyongerayo. But for me, those are two issues. To Bobi Wine, unless Mukozi comes in to confront Bobi Wine, Museveni cannot confront Bobi Wine. Yes. Mugambye the age limit. Today, when the president talks on TV, on radio, does he make a headline? No. So Bobi Wine who makes the first news. In fact, you know, the TV, TV, TV news.
Bobi Wine yasembayo. When the story concerning Bobi Wine is played earlier, people go. Abantu bajjako bujja nagambye mbadde njagala okulaba. Biweddeyo. Yes. Ne baga nti Museveni yaddako. Yes. Ate Bobi Wine mbadde mukuba bulijjo. Nti alina kabaka ika tribalism. Nitasiwo. Bano okuva le baafuddeyo ne bategeera nti bagudde ne bamuwa ssente. N'ayitirako ewa Tango Doi ayingira Kenya. N'ayitirako ewa Tadongo ayingira binnya bya Messi. Kakati omusajja kasanga nakubalaale ewa Tango Doi asula Kenya. Mbutu zisula zivuga. Tango Doi n'omutwe gwe asula Kenya. Nti basupporta balayize batango Doi be ba Bobi Wine said. Bayize muka Bobi Wine. Yes, the money they cannot contribute to their party, survive with their party. I'm telling you, nti akatambi kafulumi. On which they blame me. Nga muka gondi yafuye million 4.5. Muka Lubongo. Kasa akatambi kafulumye ne bakaliiki. Muka Lubongo nazidusa naziwa Lubongo. Lubongo nazidusa naziwani. Naziwa principal namuga izo ziriye. In fact, muka Bobi Wine yabagambye. I'm already a facility. Whenever you go, but take out the carpet. What are you going to give them? A ministry job? Never discipline. Never for me. Never for me. Nenkera kabongedde. Mutego obutambi. Tafunye musajja ne kamuvumira ddala ejjaga ne limugwa mu mutwe. Yesterday nalaba byanne basatu nga batudde naye. Tuliyo tuswaza nnyo. Otuswaza you are fumbling. Otukubye. For me what I know is under the influence of witchcraft. Sinalaba ekintu kyakoze. I sympathize with this young man. Ekintu kibaaki muteekamu mu mutwe. To abandon it is not easy. Ekintu ky'obwa president n'alabirira nti akiyina. Nafuna bateekamu ssente nafuna ki. Kati okimujja mu mutwe tisi akiyina. You can kill yourself. Anti ogamba in the future. I don't protecting up. Babu future ne no kubamu. That's important. Achali muto. Abajoze nseno nga mulowooza mugenda okusikira mu 7. Ekintu kibalemye mulowooza munabeera wo. Can you live in Uganda? Ku bantu be step in mujoze family of na muzijoga without political power. Never ku economy yonna. Economy never kuwa yonna. Take charge of the economy. Without political power, you cannot protect the economy. I see. Oh, you know, could see where power goes through the door. Richness goes through the wind. I see. Political power against. Yeah, you know. Nti ababasala eddiiro. Is like traveling on a vehicle. Bw'obali ku mmotoka n'etagala bw'ogibokako ekutta. Kituufu. Oba muli mu kkanu nywera n'ennyonyi bweri tighten your belt. Naye bano abadduse abasajja abakulu ba senior people Museveni is in danger. Museveni is in danger. Ye bamaze omubalanga eyafa. Badduka badduse kuko temujja bukuuma. Temujja kuuma bugagga bwammwe. Bobi Wine naye mu mwateeka mu kayumba k'embwa. Bobi Wine munyigiriza nnyo. Bobi Wine mukubye emiggo. Will make a revenge. I see. My advice, considered advice, would be to consolidate one of them, especially by consolidation Nemuhoz. The family members who are hostile to Muhoz would sit with the family members, Museveni Achari, and they write a memorandum of understanding to Kujuzi Naye to Tuanganga and don't revenge. Naye ajogebwa. Yes. Ate omwana w'omunyumba. Amukubana akula ne bannakenya bamubeba muwonone n'amukubanga atamidde n'amubatwit n'akosowa monitor abimanyi byonna. At one time Museveni told them Ganda apologies was refused. Kati nange banoonyamu. Wano de M.i.S.O toyezeho go wansomesa omulenzi ajoga. Mungende waffe M.i.S.O go home and rot. M.i.S.O do it. Tujevugema desi mane masabandu buli kyoyogera kyonna bakikube buli kyoyogera kyonna mpulirwanga enagisi buli directive gyoyagala buli suggestion yonna gyenkulira mu bankube paka buli kyogana ba M.i.S.O go tunibwe nakyo ba
notuukako omulala waggulu ne mukuba n'omugjayo media center kanone kaleeta ngakuba ne nkaasa omutwe myaka 14 gyendaze buli proposal gye baleeta ngikuba ku ttaka buli proposal gye baleeta ngikuba ku nomanya balina kudduka nti mbawe recordings zange abo musika to ewakalogere tutulene jangu kasajja gwenko benyondo omutwe nga nkola endagaano yaki mwali munumba twakola endagaano. You will never get those recordings. If I decide myself as a gentleman, the recording is a Japanese in Obukulembeze, Abaso Kolenda, and by Birma Kayimba to gain. Mobade no Mozogo, Kunyanga Kubantu, Okona Gomogoleke, Mobade no Mozogo, Kujoganga. Okona gomo goleke mubadde n'omuzoko joka baba koledde okona gomo goleke mubadde n'omuzoko okusokola enda okona gomo goleke muddeyo muzimbe n'alemu empya ekyali mu bujozi ekyazimbika you remove hunt and hunting dogs tefatwina kujja ewomuntu atuwe sente others must remain workers hunting dogs and nze nkubuuliza once this government, what way to do reforms, the government is reformable. This government is reformable. Okujoga, tenga joga alimuomu, anonyamu wa president, no government here. Is reformable. This government is reformable. Ebyaka alabi kubi yakoze birizo. Anti unavako mzee yavako. Naleteko a younger man. Nakola revisionism. Ono naduka buno obujoze nsobo sokodenda nebudukane katuka nomuntu bakakubane but these are the key players abasaze ogende wa Bobi Wine kakati if you have decided to go to Bobi Wine tetuna bagamba koji maziba nze mwakubadde emyaka 10 obanga mu mutu zogende wa Bobi Wine eruwero yalaza amanyi eje mwava naye kwa kankubuza eruwero je mwava the president mulamu wa Museveni akuba nakyobe kubasi akubate sente oyo bamwagalayo oyo mwana bamwagala Luwero. You must understand people's feelings. You know gendo yo sente zayo bamukubanga enamira ya Museveni again oyo mwala bamukyawa eyo buchupa oyo mwala bamukyawa abaganda basirika ne bayina obunyivu era baleso nazirye era baleso kubanga bate bayina buntu. These people have no human feelings. Baliroze omuntu weruwe abantu kwe bamanyi ino kutwala anti ono yababala nanyunisi yatekamu abantu be nodi akadaga speaker no humiliating mutagende agende mirimo ebweru nodi Lumumba no wa minister naberaho yali have you ever seen Lumumba making any statement ne mwirabira no mwirabira omwogera nako kunya humiliation kunia ntinze ngende kujirikiti ngompatise ko omulala omwadde sente nchime wange kube sasa nchime wange you appointed somebody to replace me. You poured money in the department on shoot the kujirikiti. Can any human being give me another job? Can you call me from home? Simanyi. Because it means you had the money, but you did not want to give me money. I suffered in that department. Not to come when some banner. This man is fighting for his job. Me, do I want to go come back to State House? Me? They want to net like a bujozi. Naninjola Mubabu Josie Webon, not will Charlie touch on na Mubabu Kubi Akakane. Mubajoga him. Yes. Wetutyo bwetutambudde olwaleero ne mutabani wa Mirundi. Weraba.